Family. Rolls Royce. Hey, Kuchaba, the one family, number J. And Joyce zake mutunge ekimuli ekyo nsaba kiteekebweko mu kitiibwa. Edman Kavuma Almasi nawuteka ekintu Almasi yateka ekimuli Olugawa Lusimbi Wajju family nga bamaze ono Dr. Agali tumaliriza emmuli tweyanzenyo nayokkirize mu kanyumero kano nze nsabe taata Stephen Kasirye ajje atuuse okwogera ku lw'ekkanisa era bw'abanga y'emu ku speeches ebbiri tumanye nti wabulayo omu. Bakongwezi bannange kitalo ekyokufiirwako mukadde waffe ono zamani agange ze Stephen Kasirye nga badde mukubiriza kwebunamwaya bagamba ne famire eno gitegeera obulungi nga ndi mu kkanisa awo ebunamwaya ng'omuyimbi ng'omuwanika ng'omukubiriza kkanisa tera n'obusumba aye nensobola okwogera okutegeera obulungi famire eno naye ng'okusooka twagala okwebaza olwa mukadde waffe ono yabadde mwenyina wa mukadde waffe mugenzi wa Lusimbi Mpanga yakola omulimu omunene nnyo mu kkanisa yaffe ey'ebunamwaya okuva nga mu 1952 bwe yatandika okuzimba ekkanisa yasooka
ate era 1974 n'atuwa ekkanisa eriwo kaakati, ate era n'atwerako n'ennyumba y'obusumba yazimba wamu n'abakristaayo abatonotono mu kifo ekyo. Njagala tukwireko mu famire eno mu ngalo nga twebaza Katonda olw'obuweereza obwo obw'okwagala Katonda n'okuwaayo ebyo baali balina. Ono senga naye ng'atambula naye buli kintu kyonna kyonna, twakyazanga Bishop, twakyazanga abagenyi abavudde ebweru, naye nga bakadde baffe bano babeerawo nnyo. Twagala nnyo okwebaza mukadde waffe ono kubanga ekifo abantu abamu bano ng'ono abasitula ekifo kyaffe kino ekyawa ekyebunamwaya. Abantu abasinga obungi ennaku zino abakyala biseera ebyali tebavugamu, naye ng'ono maama avuga emmotoka, maama Ndugwa avuga emmotoka, maama Kaddu, abatonotono. Ekkanisa y'ebunamwaya nebanga eri ku level eyo. Kale n'olwekyo twagala okwebaza emyaka egyo egy'ensanvu nkuyimba okw'amaanyi okwaliwo n'okukyatambula n'okutuusa kati nebunamwaya okwongera okumanyika. Maama ono y'omu ku abo abayimirirawo ekwaya okudisitula ng'ali wamu ne mukadde waffe Olusimbi Mpanga. Kale n'olwekyo twagala okwebaza famire eno olw'obuweereza obwo mu kkanisa. Era mu ngeri emu twagala okubasaasira kubanga maama abaddewo wano omusenga abaddewo ng'owulira waliyo kino naye nga tali mu sikando ez'ensi eno. Nakyo njagala tumukubireko mu ngalo kubanga ennaku zino embi naye nga Katonda amupoonye mu ngeri eyo. Twagala n'okwebasaasira era bannaffe bonna abakulidde mu kitundu kino eky'Emutundwe kubanga bebakoze ekkanisa yaffe yawa ey'ebunamwaya nga balabirako bakadde baffe bano Lugezi Olusimbi Mpanga, bamaama Dr. Ndugwa, bamwami Muwazaawe, Dr. Muwazi, Bakibanda, Bazaake, Benoni Lwanga waggulu, Jjajja Musisi, bamwami Mukwaya waggulu eyo, Ndugwa, bonna kwegamba bamwami Barakira mu ngeri enjawulo. Tusasidde nnyo muganda waffe mukulu waffe omwami Kaweesa wamu n'omukyala ate omwami Kasonyi Kisutu kubanga bo bayimiriddewo nnyo era ensonga eyo nkulu nnyo, bayimiriddewo nnyo mu kkanisa. Njagala nga maliriza okwongera okukubiriza era famire eno nti kkanisa eyo kitebe kya taata Lugezi Olusimbi Mpanga ne ssenga ne bakadde baffe abalala. N'olwekyo oleme kukola ki kusuulirirwa. Bw'oba nga muwulidde ensonga yonna, mwami Kaweesa abatuukiridde, mwami Kizito abatuukiridde, mumanye nti obubaka obwo kuva mu bakadde baffe kubanga bye baayagala. Kale era ebigambo ebyo tubasaasidde nnyo nga famire, amuwe ekiwumulo eky'emirembe. Sebo tweyanziza nnyo, tweyanzage Taata Kasirye bw'otuwadde obubaka obufaanana bulungi bwe butyo. Kaakati oluganda kafeero aboogezi ababiri ababulayo gwo balina era bayiseewo. Bakungubazi bannaffe mwenna, kitalo nnyo, kitalo ddala. Ekyamazima tufiiriddwa, mufiiriddwa, naye nga ttiimu ya Express yesinze okufiirwa. Abasambi bano bonna be mulaba wano babadde mu biseera eby'enjawulo, naye okuva mu Express lwe yatandika okukozesa ekisaawe ky'ewankulukuku, maama waffe ono, senga waffe, mukadde waffe nga yakifuula kya tteeka ku makya abasambi bano ng'abawa breakfast. Bagenda okumala okutraininga nga fruits zatuuse dda. Olw'eggulo nga molokoni yatuuse dda. Si lunaku lumu wabula ebbanga lye lyonna. Singa bwe twabeeranga naye ku kisaawe wankuluku awo yatugambanga temukkirizanga ekintu kyonna ekitali kimyofu kugalamira ku sanduuku yange.
Kafeero MC webale nnyo okujja akanyomero ako. Yatugamba nti wabanga afudde tumuteekangako Bendera Express. Bendera eri mu kkubo ejja. Ssebo omusumba ojja kutukkiriza ku kiseera wentuukira wano tugiteekeko. Era yatusaba oba yatulagira nti abantu bajja kuba bangi nga buli omu ayaayaana okusitula sanduuko ye. Naye abawagizi Express n'abasambi Express yatulagira ffe tujja kusitula essanduuko eyo okugitwala. Kale olw'okuba Bendera yaffe ne bakutuuka mu kaseera wano tujja kuteekako ekimuli. Bendera bw'eneba etuuse ng'akalombo ka Express nga tuziika omuntu waffe tujja giganzikako. Naye mu bantu abali wano mukkirize nti omukolo gwa Express tubanjulire abasambi abamu ku bo abali wano. Naye ngenda kusooka kuwa yali chairman w'abawagizi Express Sajina Muwesi ababuuzeeko bamala akazindala akakwase Kapiteeni George Semwogerere ayanjule basambi banne abali wano. Erinnya lyange nze Ntege Walusimbi Nnyindo, kakati chairman Sajina Muwesi. Njagala obuuze ku bantu akazindalo kawe Kapiteeni George Semwogerere atwanjulire abantu bano. Abakulu mwenna balamusiza amanya Sajina Muwesi gamba ku baana Haji. Yesu jja kwogera ku lwa Ssenga naye kyemmanyi nti Ssenga yagala nnyo Express eno to the level ng'ompya tagulaba matches nga taziraba naye nga tasulira omuntu ssente agenda alaba omupiira akomaakole ki amunyumize. Kale yali mukazi nga suwa bulijjo. Kansakira George Semwogerere ayanjule banne abagusambako nabakyagusamba. Mwebale nnyo mwebaliyo ddala. Abakungu bagizana naffe mwenna abali wano tusansa nnyo okubalaba bakitaffe mu Katonda tusansa okubalaba abakulu mwenna abali wano mu biti byammwe tusansa okubalaba abaami n'abakyala tukobuzaavud. Sookera ddala tifina binnyo byakwogera wabula okwebaza obwebaza Ssenga waffe Verimeta Ssenga olw'okuba nti tuzze wano okusanyukira wamu n'abafamire. Esookera ddala nze ayogera wano nze George Semwogerere ndi musajja eyeddira olugave. Mbadde kapiteeni Express okumala emyaka 12. Mbadde kapiteeni wa Uganda Cranes okumala emyaka 10. Bano bana bemulaba bali wano twazanya nabo sijja bamalayo bonna naye nja kwogerako abamu olw'obudde naye nga kyenyinza okwogera ku Ssenga ono kimu babibiri. Nze mbadde kapiteeni Express okuva mu 1993 paka 2022 naye Ssenga ono nga tumala okuzanya omupiira twali bantu basatu okusingira ddala. Nze ne James Kirinnya omugenzi ne Edward Kalungi oyo gwe mulaba ali awo. Edward Kalungi walinga omukono gwe bakulabeko. Buli twamalanga omupiira Ssenga nga abeera wano naye nga tusambira wano. Bwe tumala okusamba ku ssaawa 11:00 ne tuwangula Ssenga n'ava wano n'ajja wali ne tumugula omupiira gubadde gundi yasaze tamale yakanze n'atuwa ssente tumutwale bakole ki bagabane ne tuleeta ne bagabana. Bwe tugenda na Kivubo tajja mu kisaawe era alina waasigala. Bwe tumala okusamba n'ajja ne tumunyumiza omupiira twalinga ne Kavuma Kavuma waali simanyi naye ndowooza waali. So obutamala budde nja kutandikira ku musajja oyo asembye awo Muta Joseph Mutyaba eyasambanga midfield yaffe katumuyita Kyuma doing our time. Twalinanga Kawesa Matthias oyo yalinga Muteebi yalinga top scorer emirundi 3 nga yina babakimusi baaliwo naye ng'oyo naye waali. Tulina
Makumbi Richard yasambanga 3 naye nga tumuyita pastor oba akyali pastor simanyi. Then twalina long serving doctor yali Dr. Kisolo ono gwe mulaba wano, twalina ku national team, twalina mu express ebbanga ddene. Twalina Kennedy Malunga, twamuyita Kennedy Malunga senior affair Rugogo. Twalina Waswa yakyali active is a coach era n'ebikopo ekya Kitala. Bwe njogera ku oyo banjogadde ku mukyala wange ali awo atudde awo, mukyala wa Bosa. Then twalina bana abasatu baali bwagizi baffe, ono nga yalabira ekisawe kyewangulukuku era n'obulungi bwakyo bwonna obwakitukako awo be bakimamutanga mu Konserebe. Twalina ngono bamuyita Makanga ono Fred Tamale yasenganga okukanga n'okuteeba amagoolo. Bwenzira saidi eno chairman twamwagiddeko down yali mwagizi waffe ono gomala ataleko Kalubindi James Odochi era ye coach wa Nek Football Club bo bakyali active. Oyataddeko nkofiira ye Kefalingo naye tumuyita Kefa Kisala musajja yibira nyonyi oyali lefti ng'asamba 11. So tuli bangi naye abalala tasonde kubeerawo waliwo ennyo ebitwawukanya nga bimanyi tumala omupiira buli omu akwata ki side eye. Tobalabaga nti after football kikyozaako kyobola nti abantu asinga mukola ki muba temukyabalaba naye nga babeerayo. So n'ebigambo ebyo sina nnyo bebagamba ne fulaga wetuukidde nga tukyayogera nti Express we yali family naye abantu tebagitegeera. Twabeera tutya family, kisokera ddala twali twagalana nga tulina abakyamaani Basalina Muweesa baani nga buli ewankulu ku buli lunaku tubeera n'ebyokulya tubeera n'ebyokunywa otegeera nga tulinganga kati. Kyobola nti kyamukisa mubi nze mba njogera ebintu ebimu abantu baga semwogera osoyogera bubi naye batugambanga ebigambo bino nti ng'oli musambi wa mpiira ng'oyagala okontinuwenge ne famire y'okontinuwenge weewalanga nnyo okuwasa omukyala atali mu system efaanana etya. Tikatogera okulaba ennaku zino omwana alya chips ne liver noli asamba omupiira alya chips ne liver kati product eva mutoza kufuna simwogerere wabula ojja kufuna ka product yako ate kati katundika kati bati omupiira wakoze eki guse naye babitubuliranga twatwala nnyo obudde nga tusamba omupiira nitukuwangalako naye banaffe abajja asamba wiiki emu n'avaako wiiki 2 n'adipaako. So ojja baagaliza okuzika okulungi Mukama Katonda abakuumire. Webale nnyo kapiteeni so tulinayo akantu kamu ketwerabidde njogera famire eno twagala okufunayo omusika wa ssenga waffe. Ekintu ekyo mukitunulemu. Ndabadde njogerako n'abantu ababeeranga ku executive ya Express ne baŋŋamba ti ssenga abadde muntu wa kyewuunyo every annual meeting ya Express yalinanga akabox ke kati akabox kaako bwemala okuggwa nga bakagula mazima mwabeerangamu nga miliyoni 3 miliyoni 4 miliyoni 5. N'olwekyo ye yaterekanga ssente ze Express nga tagiriisa bwe bwagaza obwo. N'olwekyo ffenna tuli twatufuuka baluganda mu famire eno mu Express tetwagala ssenga agende nga tetulinawo ssenga mulala. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Saba abakulu abo tubakubireko mu ngalo nsaba beetera saba mulekeko bendera eyo tweyanse. Dalaze timwe yange nasalawo kolecho. Timwe yange nasalawo kolecho. Dalaze timwe yange nasalawo kolecho. Timwe yange nasalawo kolecho. Dalawo kuba kuyimba nasalawo kolecho. Timwe yange nasalawo kolecho dala. Exie timu yange dala. Igo eximu saigwange saigo eximu saigwange dala musaigo eximu saigwange ate ngenda kuseza chika emuyoka
gisabye banaddiini nga bakulu baffe baneeno bakapiteeni bachairman b'express tiimu yaffe simu kokibusa tulina bingi ebisongoza tiimu yaffe munda ne wabweru naye mu bantu nga baneeno ababeerawo express era nammwe bwe mulibeera akaseera bwe kali bakatuuse kyekitiibwa tulina otambuliramu nze oba omuntu omulala tiimu eno okutereera yeetaaga nze yeetaaga ggwe ne bw'oba togiriiko wabawo omusami nga togenda mukozesa osobola omuweereza express ku lw'omutima express ffenna yeetuzimbye nze emirimu gyenkola ebitundu 5 ku buli 100 express yegimpa n'abantu abasinga bonna gye bali recommendation ye express tulwanire ekitiibwa kya flag eno nga Ssenga bwe yagirwanirira teyateekamu kufuna yateekamu lwakwagala naffe kwe kwagala kwe tulina okutwala mu maaso express tesobola kuggwawo kokibosa nga wooli simu nga wooli odoki nga wooli mu bulungi ne mu bubi express ye family gye tuvaamu njagala okwaniriza Ssenga wa Nnaabagereka nyaba okwaniriza nnyo webale nnyo webalire ddala Ssenga wa Nnaabagereka oyo nyaba webale nnyo webalire ddala ntuusa okwebaza eri omukyala Fiona Walusimbi okuva mu US asiimye buli muntu yenna eyenyigidde mu mukolo guno era njagala okwongera okwebaza omwami Sam Kaweesa ne mukyala we owamu ne kazini wange oba Kizibwe Paxson Kisitu Moses Kaweesa Afati Walusimbi mwebale nnyo mwebalire ddala kubanga abo be bantu tubadde tutambula nabo okuva maama bava mu bulamu bw'ensi kwegamba ebisinga byonna byogedde ate kati sirina lupapula nyinza obutabijjukira naye kwegamba okuyimirira kwange wano kwebaza abantu ababaddewo ne maama mu kiseera kye kyamaze ku nsi maama kwegamba abadde alina omukisa abantu babadde bamwagala nnyo oba kwegamba sirina bwe nkinyonyola ye tabadde muntu nti atambula kubanga nze sijjukira nti nali mulabyeko kubanga agenda ku mulirwano ekitiri okujjako nga baddeyo omukolo nabane abaga nti baba ba lugambo tolina bwolumijjako kwegamba yembeera y'amaama eyo nga bwebadde kwegamba maama abadde ng'ali awo kugamba nga ebintu abikwatanga byakimpowooze tebiri mu kakalukana tebiri mungi kwegamba ebimu bibadde bisinga okumusanyusa mupiira nze nange okutandika okuwagira express natandika okugiwagira nga ndi muto nali sigimanyi naye olwokuba nali mbeera naye nga ntwalayo ate nga basasuza ssente okuyingira naye nga omukulembera kubanga yali tasasula obulamu bwe nayokuba mupiira ku international match nga tasasula ekisaawe management emumanyi nga Ssenga kwegamba ng'alinganga oba kisimanyi kati naye nga mugenderako ne bakuba ekyuma nesobola okuyingira kati nebaza n'abantu ababaddewo nnyo mu bulamu bwa maama abayimiridde naye nebaza omukyala Anne Mukyabandugwa oyo abadde ne maama ebiseera bye byonna byonna ndowooza kumpi gigenda mu myaka 5 ng'amulambula
ng'ajja n'amuleetera buli kintu tajjaawo nga talina kyamuleetedde era nga ne maama olumuwa ekintu ng'akubuulira ane yabadde wano yandeetedde kino. Ate era n'abaana be mu US ekiseera nga baweereza maama bamuweereza $, n'azivungisa n'aleeterako ne bisiiti okumanya ssente ze baaweereza ez'e Uganda zivuddemu mmeka. Yaba omukyala Ane tukwebazizza nnyo era tukusiima okwagala maama paka ku kiseera kino eky'enkomerero. Kaakati n'omulala yono muganda wange yakatuuka. Ono muganda wange owedda gwe boogerako yatwala obuvunaanyizibwa okulabirira wano amaka okuva mu 2009 abeera Sweden. Naye yabeera Sweden nga tazze Uganda. Najja oluvannyuma lw'emyaka 25 yebe no tabitegeera bulungi. Naye bwe yajja ndoza nekimukakatikako nti yalina okutwala obuvunaanyizibwa okulabirira maama. Ebiseerawo maama lwe twali tugenze ku lumbe lwa Reverend Zaake ndoza yatambula bubi n'aseerera n'anuuka okugulu. Ne kututawaanya nnyo okumujjanjaba. Naye ono yaweerezanga ssente ng'aziyisa mu Western Union. Nagendanga n'enzijjayo ne tusasula amalwaliro paka lwe yawona. Kati bwe yavaawo era n'akontininganga okumuweereza ssente naye nga nze nzijjayo mu Western Union. Naye nga bw'ozijjayo ayagala ozireete okwolwo lw'ozireese oba enkeera. Kati oluusi nange nabaako ebyesibi oluusi nga n'amafuta sigalina. Kati emugamba nti nja kufuna oba omuntu ajja oba nzikuweereze. Kati okubigonza amangu gwe bwewaweerezanga naye ampaako. Kwegamba waweerezanga maama kubanga ono bw'omugamba ng'olina ekizibu tomumatiza takkiriza si omuntu gojja okumatiza n'omugjako ky'omugjeeko. Naye kaakati naye ku maama kwe naliiranga bwe waweerezanga nange natwalanko 50%. Nga lulime naani mugambye omanyi si muntu mwangu yandibaddeyo ekyanga okunoonya abalala baweereza nze empeereza oli biki tamanyi nti nange nalina obwetaafu naye nange bwe nakolanga. Kati omulala gwenjagala okwebaza ye muzzukulu we Fred Zaake uli atudde wali. Fred Zaake oyo ng'alina supermarket nabadde era mbabuulira nnyo musonyiwa okubiddamu abamu temwabadde. Fred Zaake ng'aleeta wano ebintu kumpi ne bijjula. Ebiseera ebisinga oba nawuliranga timing nnungi nga mbisanga mulimu buto mulimu buli kintu kyonna kyonna omuntu wanguze tubisootinga awo nga nange mwawulizaako nga nange ntwala agamba bitwali. Naye ate nga bebikwawo teyeebuuzaamu nti nga byaweddewo mangu abantu muli batono nange nagabananga omugabo gwa maama. Kaakati ab'okwebaza bangi okusinga obubaka buli mu kwebaza. Ndowooza sijja nnyo okwogera bye bakoze naye nyiza okujjukirako abamu. Nebaza omukyala Zibeera ali mu US, Angela Kyeyune naye ali mu US, omukyala Grace Mukasa ali Canada, Suzani ali Holland, waliwo bato bange waliwo Stephen Sembajwe, Eva Narika, Helen Narule abo bali mu UK. Bakazi bange Fiona Walusimbi, Olga Walusimbi, Daphne Walusimbi ne James Walusimbi. Bane Jessica bantu mwagedde. Kaakati beebo nabo babaddewo nnyo mu bulamu bwa maama. N'ogattako ne Lydia Katende naye abaddeeyo nga naye atudduukirira mu ngeri ezimu ez'enjawulo. Nga bwe mumanyi maama ono engeri ze ezibadde za kyejo kulanga ebintu bye byakola bya kyejo. Waliwo omulirwana we yali anywa bukenge naye nga bw'ayita wange ekiro ng'amuyita owange gwe naafuka ogira okunywa amata nga kakkapa. Kaakati we yandabanga nga nkundi no yayise wano nanangira okunywa amata nga kakkapa naye ng'atumye eri bazzukulu be bali bamanyi ogeegenya eddoboozi ly'ono nga baligeegenya nga bwe yamuyise kweyanga abeerawo bw'atyo. Bwe twagenda naye mu London omulundi ogusooka nga ye talina ssente za kukozesa naye ng'ayagala tugula emipiira gy'express aleete ne mugamba zo ssente tugenda kuzijjawa naawe tulina okukolera shopping naye nga twalina okukola kye yali asinga okwagala.
ne tugula emipiira ne tugireeta. Bwe nali nga ndi muto nga ndi mu primary n'atandika okunjigiriza emmotoka, era nali mpetaawo twasagiweta bulungi akakomerako kemulaba konna nenkasaabala ne ndowooza nti leero tajja kuddayo okugimpa, naye teyagitwalanga ekikulu. Naye nga bw'oba oyagala okwegamba ogituulemu olina okuba omuwulize, olina okumulinaana, bw'akuyita oyita balumu, olina okulyoza, kwegamba n'obeera naye otuula mu maaso olabe egiye aziteekamu atya, eri gye mugenda nga situnulayo ndaba bwakyusa, nange njige. Kati n'atandika okunjigiriza, noono yayigirako ku ye akatonotono akuba n'abangukira awalala. Naye maama oyo yali akola mu National Insurance, okusinga ono yagendangayo gisaba. Naye nga maama bw'ogenda okumusaba emmotoka abaako ng'ekintu kyeyerabidde ng'ajja n'atunula ku mileage alabe. Wagendanga okukomawo oyo wagenzeewa ng'omubuulira ng'agattagatta waki olimba emmotoka yange wagivuze nnyo, naye nze bwe navuganga saalinanga za mafuta. Naye ono yamuteerangamu. Kwegamba maama oyo engerize nga tezigira. Kaakati nga oluggi lwe bw'aba ogivaamu tayagala olukube, ayagala olulinaanye bw'ati n'osika lusike. Bw'omukuba ekyo bw'olukuba nga kimunyiiza nnyo. Kati byasulanga mu kisenge kiri kye mulaba ng'asobola okulaba bulungi abantu abayitawo. Emmotoka ye yali agisaasira nnyo nga kimu bye yeetaaga. Kati bwe yalabanga ng'ajja kusanga mu kkubo n'alaba ng'oli munene, eyo sayidi takwatayo ng'agirayo asiga kumusobola, emmotoka ejja kugwamu shoka buzooba, olwo agiyiseeyo, olwo amudoojinga. Eyo bwatyo bwe yali engerize. Kaakati bwe yakuwanga emmotoka n'ovuga n'atuulamu, ate yakukubira eŋŋombe, oyo omulaba oyagala kutomera n'ogamba muno abadde ki. Bwe yalinganga ng'avuga emmotoka naddala ng'omukyalo oba ali muleeni eno omukyalo omulala nga tayagala balinaana, ne mugamba lwaki obalinaana, nti ati abakyala baba tebamanyi nnyo mmotoka, omwami lwafuna ebizibu lwagimuwaako, baba tebalina bumanyirivu bumala, bayinza okukulubula. Kwegamba obulamu bwa maama bwe naatuuka okubumalayo tetujja kumalayo. Naye mwenna abazze wano mwebale nnyo, mwebalire ddala kujja, mwebale tubeererawo nga tuwerekera maama, tetukungubaga, naye tuli mu kujaguza obulamu Katonda bwamuwadde, kubanga abadde mu bulamu bulungi, tabadde talina kujula nti alina shortage y'ekintu kyonna. Kwegamba abadde bulungi, ayinza ye muntu omukulu abadde alya chocolate, ng'ayagala chocolate, kwegamba ebintu by'abadde ayagala abadde abifuna bulungi. N'olwekyo twebaza Mukama amukuumye ebbanga lino lyonna amutuwadde, era tumuteeka mu ssaala ti Mukama amuwe ekiwumula eky'emirembe. Mwenna abazze wano mwenna tubaaniriza, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ndowooza abadde atidde tingenda muwa kwogera. Sebo bakadde baffe ku Katonda tubeebaza nnyo nnyini ddala, kubanga okuva lumawulire okufa kwa ssenga waffe mwati wegattako wano ne mubanga mujja buli kawungeezi. Ate ne kaakati muzze tutegedde nti Reverand abadde alina emikolo ku kanisa, naye bwe baakola entegeka namanya nti biyinza okwawo ne mbaga nti ssaawa 9 tube nga tusobola okukikeerewa kwonna bukubaawo, tube nga tusobola okukwata obudde. Naye beebaziza nnyo bangi nnyo, nange nyongera okubeegattako okwebaza abamu mikwano gyaffe, abamu baŋŋanda, bonna mukoze omulimu gw'amaanyi. Enteekateeka zino tetuzikoze ffeka, nammwe mwenna mutukwatiddeko bangi. N'olwekyo ekijagala okubakuutira kiva mu Jeremiah 29:11. Mukama Jeremiah ng'abuulira abantu abaali bawambibwa ne bagenda e Babyloni, n'abagamba nti I have plans for you, for not to harm you. Atwagaliza birungi byereere. N'olwekyo bwe tumunywererako, kubanga bali abamu Abayisirayiri baali bajeema, n'abagamba nti nga bagenda obbasiba ennaku 7 emyaka 7, naye n'abasonyiwa, nammwe mwenna mweyongera okunywerera ku Mukama Katonda. Ebyo bye bigambo byange ebisembyeyo.
sijja kubayimbiramu leero kubanga mwenda mukooye kale mwe bali nnyo tweyanza nnyo taata Olusimbi nsaba omuzinda luguzeeyo eri taata Nsonga. Buli muntu alumwa bubwe era osanga abantu nga bakaaba naye buli omu nga yalina ensonga ye yajjukira n'akaaba. Njagala okusaasira mu ngeri y'enjawulo owooluganda Saamu Kavuma kubanga ate yafiiriddwa nnyo. Banka ye kwe yatwalanga 50% ekoze ki? Ye banka ye ye supermarket ye asanga wano n'akuŋŋaanya n'atwala kaakati evuddewo. Kale naye oluganda guma Yesu byonna akola ki? Abimanyi. Mukama affe bazibe. Nabadde ntunuulira akatabo kano ke baakubye nga bataddewo ebifaananyi bya maama Nanfuka eby'enjawulo ku myaka egy'enjawulo era muwulire n'obujulirwa n'obubaka bwonna obuweereddwa emirimu Mukama gye yamukozesa. Haleluya. Naye waagendedde nga bamuggyayo bujja ne bamutambuzaako. Ebigambo ebyo byentandise nabyo ne binzijira mu kitabo ky'Omubuulizi essula ya 12 olunyiri olusooka nti era ojjukiranga omutonzi wo mu biro eby'obuvubuka bwo, ennaku embi nga tezinnajja n'emyaka nga teginnasembera, bw'olyogera nti sigisanyukira n'akatono. Abooluganda bakuŋŋaanye wano, obulamu bwe tutambuliramu bwebwo. Haleluya.
era ne bwogoberera ekitundu omwana ono Decline omuzzukulu kye yasomye Mubuulizi essula 3 nakyo kikwatagana ne bino ebya Mubuulizi 12 kitulaga nti obulamu buno mwe tutambulira obulamu bulimu seasons bulimu ebiro ebyenjawulo. Haleluya, Mukama yebazibwe. Ebiro ebyo ebyenjawulo nga bijja oba bireeta, wabeerawo ebiro ebireeta essanyu, seasons of joy, ne wabeerawo ebiro ebireeta okukula, ebiro ebyokukula, seasons of growth, era ne wabeerawo ebiro ebyemikisa, opportunities, era ng'omukisa bwe gukuyitako mu biro ebyo oba oli awo oyinza obutaddamu kukola ki kugufuna. Era ebiro ebimu ne bijja n'obuzibu, hardships, era ebiro ebimu ne bireeta okufiirwa, loss. Haleluya, ebiro ebyenjawulo. Naye engeri yokka ey'okuyita mu bulamu buno bwe tubeeramu era bwe tutambuliramu kwe kutegeera n'okujjukira nti mu bulamu bwonna bwe tutambulira tulina okujjukira omutonzi oyo atuwadde obulamu. Mukama waffe yeebazibwe, Mukama waffe yeebazibwe. Okufa nga kuno nga munnaffe maama agalamidde wano kutujjukiza ekintu kimu buli muntu yenna ali wano kyatayinza kudduka, oba munene oba mutono oba mugagga oba mwavu oba mweru oba muddugavu oba muwanvu oba muki. Ana bagamba abantu abampi tebagala kubagamba nti bampi, kakati okirongosaamu noga nti oba muwanvu oba si muwanvu, kwegamba waakiri n'okitwalira awo naye nga togambye nti oba mumpi. Haleluya. Okufanga kuno kutujjukiza nti ffenna luno lwerugendo, no matter what, no matter the age, no matter the status, no matter your wealth, no matter the achievements, no, kutujjukiza nti obulamu bwa kiseera. Mutabani wange yalinga akyasoma mu nassali, naye bwe yakomangawo n'ombuuza how are you? I'm fine. How is life? Ngakuwa answer very sweet. Life is sweet but short. Obulamu bulungi naye ngako ke babeegiza ku ssomero, life is sweet but short. Haleluya, Mukama yeebazibwe. Mu biro nga bino nga tuwerekera bannaffe ekigambo kino kye tusomye Omubuulizi 12 kyogera bulungi nga kitukubiriza okujjukira omutonzi mu biro eby'obuvubuka, ennaku edinga tezinnaba kukola ki kujja. Nenjala kubategeeza nti ebigambo bino bassebo ne bannyabo si byabavubuka bokka, naye ebigambo bino bya buli muntu yenna ali wansi w'enjuba. Olunaku lumu naffe tujja kuwummula nga munnaffe ono bwakoze eki. N'olwekyo nga kitwetaagisa okulaba nga tugoberera Katonda. Ebiro ebyenjawulo era mbadde tunuulira olufaananyi buno nenzija nga mbugattagatta. Abaganda balina olugero olugamba nti ataalaba nnyina mu buto yagamba kitaawe nti baakuseera omukazi. Naye otuulira obufaananyi buno Mama Christine gye yava ne waatuukidde ogenda oga nti Mukama otuteekerateekera ebiro ebyenjawulo. Mukama waffe yeebazibwe. Tewali n'omu ku ffe yeetonda. We did not create ourselves. Tewali n'omu yeetonda. Katonda yawa obulamu.
Katonda yatuwa emikisa egy'enjawulo. Katonda yatubeezaawo. Katonda yatulabirira. Katonda yatugabirira. Katonda yatukuuma. Katonda yatugattako emikwano. Katonda yatuwa empewo gye tussa. Katonda yatuwa buli kintu kyonna kye tuyinza okubeera nakyo wansi w'eggulu. Mama Christine bw'atyo bwe yatondebwa. Haleluya. Mu kifaananyi kya Katonda. She was created in God's image. Ate Katonda n'amuteekako ekisa kye n'atambula bw'atyo. Kale obanga Katonda ye mutonzi waffe kitegeeza nti n'obulamu bwaffe buli mu ngalo ze. Haleluya. Era Dawudi akyongera mu Zabbuli eya 39 obulamu bwaffe buli mu ngalo ze. Yabwinako control. Obanga yatutonda obulamu bwaffe bugwe. Obanga yatutonda obulamu bwaffe buli mu ngalo ze. We are not accidents. Tetuli olwakabenji. Naye yatupulaningira nakuteekerateekera naga nti kantonde ky'oba abeerewo, ajja kutambula bw'ati, ajja kukola kino ne kino ne kino. Ekiseera kye bwe kituuka awummule nga Mama Christine bwe yakoze eki bwe yawummudde. God is our creator. Period. Ekyokubiri nti obulamu bumpi. Life is short. Abalala bakoze fujjo ku bantu nga yalowooza nti wakubeerawo olube. Waliwo abala Katonda bayezise ku buyinza n'alyoka asinzira mu buyinza bwe n'ajooga ensi. Naye obulamu gambye nneebawo nti obulamu bu. Haleluya. Obulamu buki? Katonda aleese abantu mu nsi n'abazika ku buyinza n'abazika ku nsimbi n'abazika ku bitiibwa. Oli n'alyoka akozesa ebyo Katonda byamuwadde ajolonga abalala bo. Obulamu bwa maama ono Christine butujjukiza nti ennaku zaffe Katonda yekka yazimanyi. Haleluya. Abamu Katonda abawadde ne babeerawo ekiseera kiwanvu nga Mama Christine twagala okwebaba emyaka 10+. Twebaza. Neyala kubategeeza ab'ekikumi nga bagenda waliwo n'ab'ekkumi abagenda n'abatannaweza 10 abagenda. N'ab'ogumu n'ab'emyezi. N'olwekyo basebe ne bannyabo obulamu tewaliika bulinako garanti. Zabbuli ey'ekyenda kyeva egamba mu lunyiriri lwa 12 nti otuyigirizenga tubalenga bwe tutyo ennaku zaffe tulyoke tufune omutima omugezige. Haleluya. Haleluya. Mukama yeebazibwe. Obeerenga mu famire nga we wandibadde ogasiza tokyayinza kugasa. Kaakati njala kukutegeeza bw'obeera wano Katonda ng'alina omukisa gwakutaddeko oba mu famire yammwe n'akwazika ku nsimbi zikozese okulaakulanya famire yammwe nga zikyaliwo. Haleluya. Because time will come nga ziweddewo ate otandike nga had I known singa nama naye nga tewakyali kyoyinza kukola ki. Twagala okwebaza Katonda nti omukazi ono ng'akyalina amaanyi Mukama yamukozesa bimuwulidde byonna. Gwe ssebo n'akolanga ne fruitusi n'afumbagala ekigere abasambi b'emipiira nga balya okuggyako bano abali wano. Haleluya. Okuggyako naye abazannyi nga balya. Naye omukazi ono n'ateekateeka kubanga Katonda amuwadde obuso ekyo n'akikola. Haleluya. Bw'osalawo okuba engalo zikube. Mukama waffe yeebazibwe. Kale naawe ali wano Katonda ng'akyakuwadde amaanyi ddayo ojjukire omutonzi wo. Ogenda okola ebyo ebiweesa Katonda we ekitiibwa. Oba mu famire yo oba mu kkanisa yo oba mu muzikiti oba mu kereziya. As long as okyayina genda okole
nga Katonda bw'akuyinzisa. Mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Mutukuvu. Amen. Ompise Mukama okujanga gy'oli. Abakebezi bano bagenda kujja eyo gye tuli, tunaaba tuyimba sanyukira ekigambo kino Yesu Mukama atwagala. Haleluya, alina bingi ebisanyusa naye kyesinga kyensemwaka sabo anjagala mazima nakitalo bwenditunule kitiwake ibaka esimba lwetu iba emirembe Yesu chichicha uchakaza zinzani anjagala mazimana chitalu uchakala iko akuvireta garitu wamuka tulitola ekato unatulila nebakakamu ate n'obukolo buno tumalirize bulungi. Omuntu azaaliwo omukazi abeera mulamu akaseera katono era jjula kutegana alooka era asalibwa ng'omuddo wabula ng'ekisingirize so tabeera mu kifo kimu. Wakati mu bulamu tuli mu kufa tunaddukira eri ani okutubeera wabula eri ggwe ayi Katonda alina obusungu obw'ensongola ebibi byaffe. Naye ayi Mukama Katonda omutukuvu ennyo era asinga bonna obuyinza, ayi omulokozi omutukuvu era asinga bonna ekisa, totuwaayo mu bulumi obungi obw'okufa okutakoma. Gwe omanyi Mukama ebyama y'omutima gyaffe, tozza amatuugo ag'ekisaalo okusaba kwaffe, naye otusaasire Mukama omutukuvu ennyo, ayi Katonda asinga bonna obuyinza, ayi omulokozi omutukuvu alina okusaasira. Gwe omulamuzi omulungi ow'emirembe n'emirembe, entuuko zaffe bwe zirituuka ez'okufa totuleka kuva mu mukono gwo olw'obulumi bwonna obw'okufa. Amen.
Katonda ayinza byonna yagadde olw'ekisa kye ekingi okutwala ewuwe obulamu bw'oluganda ono maama jjajja senga Christine Nanfuka Nanteza afudde yekombirwe mu ttaka ettaka mu ttaka evvumu enfuufu mu nfuufu katusuubira nga etubuusabuusa naye nga tegedde ddala nga tuyaba okuzuukizibwa eri obulamu obutakoma wa Mukama waffe Yesu Kristo aliwayize kujja kitiibwa ebyobuziba n'omubiri gwe ogw'ekitiibwa ng'amaanyi g'amangi agakola bwe gali agaliwulizisa okwejemulira ebintu byonna fenna nawulira eddoboozi eriva mu ggulu nga liŋŋamba nti wandiika nti baweereddwa omukisa abafu abafiira mu Mukama waffe ddala leero weewaawo bayogera omumulyo olekwa okulemukegana kwabwe ayi Mukama otuddiremu ayi Mukama otuddiremu kitaffe ali mu ggulu enkola esingako okuba ennungi netujja okukozesa ey'okuteekamu obuteesi naye omukasuka kale tulina kuyimirira era okubiraba ku tv nga baleeta ne bateekawo tugenze maaso ayi Katonda ayinza byonna emyoyo gy'abo abafiira n'Omukama waffe gy'oli baba balamu era emyoyo gy'abo abava mu bulamu biri guno gibeera nawe nga gisanyuka twebaza gye kubanga oyagadde okulokola oluganda ono ennaku ez'omusene ebibi oluganda Christine kyetuva twegayira oyagala olw'ekisa kye ekirungi okutuukiriza amangu omuwendo gw'abalonde bo n'okwanguyaako obwakabaka bwo ffe awamu n'abo bonna abafa nga bakkiriza amazima erinnya ly'ettukuvu tulyoke tufune essanyu lyaffe lituukirira etabulako ery'omubiri n'ery'omwoyo mu kitiibwa ky'ekitabu n'ekitabu kwa Yesu Kristo Mukama waffe ayi Katonda okusaasira kitaba Mukama waffe Yesu Kristo ye kwe kuzuukira n'obulamu era buli yakkiriza oyo aliba mulamu newankubadde ng'afudde na buli mulamu amukkiriza talifa emirembe n'emirembe era yatuyikisa omutima omutukuvu Pawulo obutanakwalira nga bonna abakira mu ye nga batalina ssuubi twegayira n'obuwombeefu ayi kitaffe okutuzukiza ffe mu kufa okw'ebibi eri obulamu obw'obutuukirivu bwe tuli
tuliva mu bulamu buno obule bwetyo muyenga bwe tusuubira olugano olukristo lwawudde era ne muzuukirako abantu bonna ku lunaku olw'enkomerero tulabikenga abasima amaaso go weeba omukisa gwo omwana w'omwagala ogwalibawa lunaku luli abamwagala era abamutya ng'agamba nti mujja abaana kitange be yawa omukisa osingira obwakabaka obw'abateekerateekereza nga tezinabaawo mutuwe ebyo tukwegayo ddala kitaffe okusaasira kwonna wa yesu kristo omuwolereza era omununuzi waffe tweyagaliza ekisa emirembe gya katonda ekitera okutegeera kwonna tunakuume emitima gyammwe n'amagezi gammwe ffenna awamu nga tutambulira mu kukkiriza nga tujjukira nti katonda eyatuwa maama ono kristo ekiseera kituuse n'amujja mu bulamu bw'ensi eno era nga twegayira mukama atubeere okugoberera engeri zaabo abatusoose ennungi era n'omukisa gwa kitaffe omwana omutukuvu gubeere kumwe mwenna gubanywereze mu ssanyu gubanywereze mu ssuubi n'okulindira mukama waffe omukisa ogwo lunaku luli ekiseera nga kituuse ffenna awamu lwe tulizuukirira obulamu obutaggwaawo emirembe n'emirembe amiina kaffe ng'aba express kuwerekera munnaffe tukwasa aba famire Bendera Express esigale nga ku mulabba waka wano nga yeewo express tefa express tesabo tubakootira nga senga bw'abadde akola bwe mba mukola mwenna muwadde obujulizi nti mwina wano express okujjako omweyabula ow'essudeni naye tukakasa
mwena muli senga waffe wumula mirembe, senga waffe essuubi nti tunagenda okujjayo gy'olaze onootwanirizanga bwe tukusiibudde. bannange Bendera Express eno mugikuume bulungi, buli munaagitunulangako munajjukiranga senga waffe naafuka. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Express Football Club mwebale nnyo nnyo okwerekera jjajja, mwebale nnyo n'obutamwerabira. Nga famire tujja kutuula twekolemu omulimu tulabe nti nno tuvaamu abanaamukiikirira, abanayongera ogiwagira, naye nga kituufu era tuluga Express era tusanyuse nnyo kubalaba. Bendera tujja gikuuma bulungi, n'abaana n'abazzukulu tubayigiriza okuzannya omupiira obulungi. Mwebale nnyo mwenna, mwebalire ddala. Bannange mwebale nnyo. Tetuguma kubanga tusanyuka busanyufu. Ejo omuntu agenda abadde amaze emyaka tukyaliwo nayeomuntu abamu obwagala kutuusa kubanga kimanyira